Essula ya 32. Abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi baalina ensolo nnyingi nnyo nnyini. Awo baalaba ensi ya Yazeri n'ensi y'e Giriyaadi, nga laba ekifo ekyo kifo kya nsolo. Abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni ne bajja ne bagamba Musa ne Eriyazaali kabona n'abakulu ab'ekibiina nti, Atalisi ne Diboni ne Yazeri ne Nimula ne Kesuboni ne Ereyale ne Sebamu ne Nebo ne Bewoni, ensi Mukama gye yakuba mu maaso g'ekibiina kya Isirayiri, ensi ya nsolo, n'abaddu bo balina ensolo. Ne boogera nti, obanga tulabye ekisa mu maaso go, ensi eno eweebwe abaddu bo okuba obutaka, totusomosa Yoludaani. Musa n'agamba abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni nti, baganda bammwe banaatabaala mmwe nga mutudde wano. Era kiki ekibakeŋŋenterezesa omwoyo gw'abaana ba Isirayiri obutasomoka okuyingira mu nsi Mukama gye yabawa? Bakitammwe bwe baakola bwe batyo bwe nabatuma nga nnyima e Kadesubanea okulaba ensi. Kubanga bwe baayambuka mu kiwonvu Esukoli ne balaba ensi, ne bakeŋŋentereza omwoyo gw'abaana ba Isirayiri baleme okuyingira mu nsi Mukama gye yali abawadde. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku lunaku luli, n'alayira ng'agamba nti, mazima tewaliba ku basajja abaalinnya okuva mu Misiri abaakamaze emyaka 2 n'okukirawo abaliraba ensi gye nalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, kubanga tebangobereredde ddala. Wabula Kalebu mutabani wa Yefune Omukenizi ne Yoswa mutabani wa Nuuni, kubanga abo bagobereredde ddala Mukama. Obusungu bwa Mukama ne bubuuka ku Isirayiri, n'abatambuliza eyo n'eyo mu ddungu emyaka 4, okutuusa ezzadde lyonna abaali bakoze obubi mu maaso ga Mukama lwe baazikirira. Era laba mwe muyimiridde mu kifo ky'abakitammwe okwala okw'abantu abalina ebibi, okwongera nate ekiruyi kya Mukama eri Isirayiri. Kubanga bwe munaakyuka obutamugoberera, anaabaleka nate omulundi ogwokubiri mu ddungu, nammwe munaazikiriza abantu bano bonna. Ne bamusemberera ne bagamba nti, tunaazimbira ensolo zaffe ebiraalo wano n'ebibuga olw'abaana baffe abato, n'effe bennyini tuliba nga tweteeseteese nga tukutte ebyokulwanyisa okukulembera abaana ba Isirayiri okutuusa lwe tulimala okubayingiza mu kifo kyabwe. N'abaana baffe abato balituula mu bibuga ebiriko enkomera olw'abo abatuula mu nsi. Tetulikomawo mu nnyumba zaffe okutuusa abaana ba Isirayiri lwe balimala okusikira buli muntu obusika bwe, kubanga tetulisikira wamu nabo emitala wa Yoludaani n'okweyongerayo, kubanga obusika bwaffe butugwiridde emitala w'eno ewa Yoludaani ebuvanjuba. Musa n'abagamba nti, bwe munaakola ekigambo ekyo, bwe munaakwata ebyokulwanyisa okukulembera Mukama okutabaala, na buli musajja ku mmwe alina ebyokulwanyisa bw'anaasomoka Yoludaani mu maaso ga Mukama, okutuusa lwaligobera ddala abalabe be mu maaso ge, ensi n'ewangulwa mu maaso ga Mukama. Awo oluvannyuma ne mulyoka mukomawo ne mutabaako musango eri Mukama n'eri Isirayiri, n'ensi eno eneebanga butaka gye muli mu maaso ga Mukama. Naye bwe mutaakole bwe mutyo, laba nga mwonoonye Mukama, era mutegeerere ddala ng'okwonoona kwammwe kulibayigga. Muzimbire abaana bammwe abato ebibuga n'ebiraalo olw'endiga zammwe, era mukole ekyo ekifulumye mu kamwa kammwe. Abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni ne bagamba Musa nti, abaddu bo banaakolanga Mukama wange bw'alagidde. Abaffe abato, bakazi baffe, embuzi zaffe n'ensolo zaffe zonna binaabeera eyo mu bibuga eby'e Gireyaadi. Naye abaddu bo banaasomoka, buli musajja alina ebyokulwanyisa olw'entalo mu maaso ga Mukama okutabaala, nga Mukama wange bw'ayogedde. Awo Musa n'alagira Eriyazaali kabona ebigambo byabwe ne Yoswa mutabani wa Nuuni n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ebika by'abaana ba Isirayiri. Musa n'abagamba nti, abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni bwe balisomoka Yoludaani awamu nammwe, buli musajja alina ebyokulwanyisa olw'entalo mu maaso ga Mukama, ensi n'ewangula mu maaso gammwe, kale mulibawa ensi y'e Giriyaadi okuba obutaka. Naye bwe batalikkiriza kusomoka wamu nammwe nga bakutte ebyokulwanyisa, baliba n'obutaka mu mmwe mu nsi ya Kanani. Abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni ne baddamu nti, nga Mukama bw'agambye abaddu bo, bwe tutyo bwe tunaakola. Tunaasomoka nga tukutte ebyokulwanyisa mu maaso ga Mukama okuyingira mu nsi ya Kanani, era obutaka obw'obusika bwaffe bulibeera naffe emitala wa Yoludaani. Musa n'abawa bo, abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni, n'ekitundu ky'ekika kya Manaase mutabani wa Yusufu, obwakabaka bwa Sikoni kabaka w'Abamoli, n'obwakabaka bwa Ogi kabaka w'e Basani,
ensi ng'ebibuga byayo bwe byali wamu n'ensalo zaabyo, by'ebibuga eby'omu nsi eriraanyeewo. Abaana ba Gaadi ne bazimba Diboni ne Atalosi ne Aloweri ne Aterosisofani ne Yazeri ne Yogubeka ne Besunimira ne Besukalaani, ebibuga ebiriko enkomera n'ebisibo by'endiga. Abaana ba Lewubeeni ne bazimba Kesuboni ne Ereyali ne Kiriyasayimu ne Nebo ne Balumiyoni nga bawaanyisizza amannya gaabyo, ne Sibima ne babituuma amannya amalala ebibuga bye baazimba. Abaana ba Makiri mutabani wa Manaase ne bagenda e Gireyaadi ne bakirya ne bagobamu Abamoli abaali omwo. Musa n'awa Makiri mutabani wa Manaase Gireyaadi n'abeera omwo. Yayiri mutabani wa Manaase n'agenda n'alya ebibuga byayo n'abiyita Kavosu Yayiri. Noba n'agenda n'alya Kenasi n'ebyalo byakyo n'akituuma Noba ng'erinnya lye ye bwe lyali.